banguka mu nteekateeka mu nkola mu ntetenkanya n'enzirukanya ya bizinensi ng'owuliriza business tip wano mu Bwakedde Mpulira. Aliko 88 kateze 8 Chabasa. Oh yes, tuli mu katabo kaffe Naawe Osobola kawandiikibwa Simon Ssenkaayi. Yes, Naawe osobola okwefunira kopi egula emitwalo 10. Weeteekemu kaasi. Weeteekemu omanyi nti omwaka neegulirayoko ku kitabo. Kawandiikibwa Simon Ssenkaayi. Akuga nti wazaalibwa oli musukkulumu ng'era olina obusobozi okuba kyonna ky'oteekeddwa okuba. Kyokka obuwanguzi bw'omu nsi bwesigamye nnyo ku ndowooza yo. Bw'okkiriza nti osobola, ojja kusobola. Bw'okkiriza nti tosobola, oba weewaddeyo obuyinza bwo bwonna eri ensi era tojja kusobola. Kyova olaba batukubiriza nti munnange topowa, don't quit. Kubanga luwoga nti kigaanye olwo obuyinza bwo oba obuwaddeyo. Ate nga twandibadde tulabira ku bantu engeri gye banywezaamu obuyinza tebamala gabutabwe batyo. Kaakati tutandise okuwumbawumba ensonga zaffe ez'amateeka agafuga ensi, okumenya amateeka nga bwe kiri ekintu ekibi, obuwanguzi nga bwe luli olugendo naye nga bwe tugoberera amateeka, kwegamba ekifuga obuwanguzi n'amateeka agabufuga n'ebirala bingi. Ekisooka nno mbeebaza ensonga eno ey'amateeka mwenna neerabika yabakutteko, kubanga ku wiikendi obwedda buli gw'osanga akuga nti mbadde simanyi nti ebintu biriko amateeka agabifuga. Tukola nga bwe twagala, tweyisa nga bwe twagala, gw'owulira muli ky'oyagala okukola kyekyo, naye ng'ate buli kimu kiriko amateeka agakifuga. Kati tuwumbawumba. Bwe kityo nno okusobola okubaako ky'otuukako mu bulamu, oteekwa okuyiga amateeka agamenya embeera ekukuumidde mu butono. Waliwo ebintu ebikolebwa ebyafuuka enzikiriza nga bye bimu ku biremesezza abantu okugezaako okukulaakulana. Omuntu ali mu bwavu ne bw'omuwendo okwazo nga za bwereere, n'omuwa ebisolo nga bya lulyo, n'omuwa ensimbi mu mpeke, oluvannyuma lw'ekiseera omusanga era yayavuwala. Obwavu buleetebwa obutamanya mateeka. Kyokka obutamanya mateeka butonda enzikiriza n'endaba y'ebintu nga nfu. Obutamanya mateeka butonda enzikiriza. Ekivaawo gwe kasita oteekawo agago ng'ogenda naago. Era okusobola okukyusa obulamu bwo, oteekwa okuba n'obusobozi obumenya amateeka amafu, agalemesa amateeka amatuufu okuyingira mu bulamu bw'omuntu. Kino kisobola okubaawo ng'omuntu afunye okutegeera ebikwata ku mateeka era ng'ayise mu kusoomoozebwa n'okubangulwa ku mateeka ag'obutonzi. Tetusobola kukulaakulana nga tetulina kumanya na kutegeera kumala okukwata ku mateeka agafuga enkola y'emirimu egyo gye tukola. Ne bw'otunuulira enjigiriza ey'omulembe guno, buli ssomo lyonna liriko amateeka agalifuga. Bw'oba mubazi wa bitabo, waliwo amateeka g'olina okuyiga agafuga okubala ebitabo: credit, debit, balance sheet, profit and loss. Omusawo omukugu naye bw'atyo, makanika omulungi naye bw'atyo, omuzimbi kafuru ate kati onoogizimba otya nga teri ku mateeka? Tokubezesa birigi opimisa liiso, lwaki teekyami? Munnamateeka ag'ensi byonna okuba ow'amaanyi mu ebyo byonna obiwanguliremu, oteekwa okuyiga amateeka agabifuga. Omulembe gwe tulimu gusomesa omwana amasomo,
kyokka ate ne gutafaayo kuwa mwana oyo mateeka gafuga masomo ago. Kyova osanga abayivu bangi ng'ennaku zino ennaku ebakooza akajiri anti mwamulabye ow'ekyamboge yalinnye waggulu ku matafaali waggulu eri yasoma simanyi electrical engineering n'asoma biki mbwanoonyezza emirimu gibuze kati kate wansi n'afubutukeyo n'akbawo omutwe wansi ne gubetenteka ga nti emirimu gimubuze. Anti baamusomesa okuwandiika n'okusoma naye tebaamubuulira biki by'alina kusoma na biki by'alina kuwandiika. Oteekwa okumanya amateeka agaateekebwawo abantu. Gano gakolebwa okusobola okukuumira ggwe mu mbeera mw'oli. Olwaleero obuwanguzi bw'omugagga baavu. Abaavu gye bakoma okweyongera, omugagga gy'akoma okufuna ensimbi. Anti amateeka agamanyi agamuyamba okukuŋŋaanya ebitono abaavu bye balina, ye n'abizimbulukusa n'abiggyamu ekinene. Kino kitujjukiza olugero olwabaweebwa olugero lw'abaaweebwa ensimbi mu byawandiikibwa. Eyaweebwa 5 n'owe2 baasobola okumanya amateeka agazivuga, bwe batyo ne bazizimbulukusa era ne baziddiza nnyinizo nga bazikubisizzaamu. Kyokka eyaweebwa ennusu emu olw'obutamanya amateeka gafuga nsimbi yamulema okukozesa, era nannyini kyava alagira emuggyibweko eyongerwe bali abalina ennyingi. Abantu bangi baakitaputa mu ngeri ndala nga balowooza nti omwavu afiirwe kyalina kiweebwa omugagga. Nedda. Kyokka olw'okuba omugagga awa ekitiibwa ekyo kyalina, afuba okutegeera amateeka agakifuga era amanyi n'okukikuuma, kyava ayongerwa olw'okukolera abaavu bye beetaaga, ate bo ne bamuwa akatono ke balina. Jjukira munnange tuli mu kuwumbawumba amaanyi ag'ebirowoozo n'okumanya amateeka. Lwaki makulu nnyo okugoberera? Lwaki okumanya amateeka g'ebintu kikulu ddala? Tuli mu kuwumbawumba topiki eno kubanga ate ku lunaku lwa bbalaza ate katugenda kutandika okwolesebwa, ate awo nawo ejja kubeera ddala massive. Tugambye nti ebintu byonna mu nsi bifugibwa amateeka, ge gatambuza ebintu era ge gabikuuma okuba ebiramu. Mateeka bw'owa amateeka ekitiibwa, mwattu gakukuuma, gakutaasa, gakutambuza era gakubeezawo mu bulamu. Bw'ofuba okukola ebituufu newankubadde wabaawo ebyanguwa, amazima omaliriza otuuse ku ntikko ng'ogoberedde amateeka. Omulembe gwe tulimu gwa abantu abaagala okutuuka amangu. Bano tebafaayo era tobafaako nnyo era tebakumalira biseera. Oluvannyuma lw'ekiseera bagwa olw'obutamanya mateeka. Ate buli lw'omenya amateeka agafuga ebintu byonna, oyonoona ebiseera bye ebiddako mu maaso. Kale oteekwa okweyigiriza obugumiikiriza mu buli kintu, osobole okukyetegereza n'okuyiga amateeka agakifuga, osobole okukifunamu n'okukikuuma. Ekyokulabirako, etteeka erifuga ensigo ttaka. Otooka okuyiga kino. Ne bw'oba mugezi kyenkana ki nga weetenda okusoma, singa ensigo togiteeka mu ttaka ng'etteeka lyayo bwe liri, era naawe togifunamu, omaliriza ogisse. Etteeka eryagiteekebwako okuva mu ntandikwa ligifuga era lisalawo wa weeteeka okuteekebwa. Okabulidde ako. Ne bw'oba mukkiriza ekigenda ewala
era ng'osaba okusuula enjuba bw'otamanya tteeka lya Katonda eri ekintu kyonna tokifunamu. Nga bwe tulabye nti etteeka ly'ensigo ttaka bw'ogiteeka ku seminti ne bw'osabira emyaka 2 n'oyogera ne mu nnimi n'ojuliza ebyawandiikibwa n'ogoba emyoyo emibi tosobola kufuna kimera mu nsigo kubanga amateeka ga Katonda tegamanyi na ssaala zo gwe atagawa kitiibwa. Ate era osaanye oyige nti enkulaakulana teva mu ssaala naye okufuna okutegeera kw'ebintu engeri gye bikolamu n'amateeka gabifuga. Tulabye ebyawandiikibwa ebigamba nti bw'okkiriza amateeka gange n'ogakwata n'ogeefumiitirizaako nja kukukulaakulanya. Mu mulembe gwaffe guno era mulimu abantu bangi abagaana okuyiga ne bagaana okukkiriza ne bagaana okukwata n'okwefumiitiriza ku bintu bino nga balowooza nti bo bajja kufuna ebintu mu ngeri ebyamagero era bajja kukola nga bo bwe baagala. Tuwumbawumba nno. Era mu byawandiikibwa ebitukuvu olumu basaba ne Yesu okubaako ekyamabegero ky'abalaga kubanga abo bo obulamu bwabwe bwagala byangu, bwagala byamagero. Omanyi kati olwaleero okulaga amaanyi bw'oba edda baatambuzanga balema omulema ogira bw'ati n'atambula agungibye ebyali era oyo nga pasita muganda wange ewuwe bajja kujjula naye ennaku zino ebyo ebyamagero munnange tebikyakola. Kyokka yabaddamu nti omulembe omwonoonefu gwokka gwe gusaba ebyamagero. Kino kitegeeza obukubo obw'okumpi abantu abaagala ebyamangu awo munnange biba biwedde. Weewale nnyo obukubo obw'okumpi. Osobola okuyitamu n'osalinkiriza n'ogguka naye ng'oggyeko ebiwundu by'ofuna ng'osiyaggukira mu nsiko y'ensi. Tofuna kumanya na kutegeera okwali kukuyambya ate okuuma n'okuwangaaza ebyo by'oba ofunye era oluvannyuma obifiirwa. Kankaddemu ako nti weewale nnyo obukubo obw'okumpi. Osobola okuyitamu n'osalinkiriza n'ogguka naye ng'oggyeko ebiwundu by'ofuna ng'osiyaggukira mu nsiko y'ensi. Tofuna kumanya na kutegeera okwali kukuyambye okukuuma n'okuwangaaza ebyo by'oba ofunye era oluvannyuma byonna obifiirwa. Katukomaawo olwaleero. Banguka mu nteekateeka, mu nkola, mu ntetenkanya n'enzirukanya ya bizinensi ng'owuliriza Business Tip wano mu Bwakedde Mpulira.